abamu balaba nti waliwo engoye zitazikendeza wa muliro sina musiraamu tanamuwa salaamu. Ekisooka sunna ezisinga okulabika ziri ezi, kirevu kino n'engoye eziri waggulu ku bukongovule ezisinga okulabika. Waliyo endala nfofolo nga situziraba, olayinza okuba tasobodde yakendeza ngoye naye nga bimuka ekiro n'asaala. Eyo si sunna. Nga nsiba mande n'olwokuna, ekyo kiki? Nga nambula balwadde, ekyo kiki? Nga tayitwako kuziika. Sunna nyingi ng'ayamba banaku. Sitali awo nti mufunyi nnyo naye bw'alaba omwetaavu ng'asikako 10 ku ssente ze nga muwa. Ebyo ezakusaaga ezo ng'ayunga Oluganda. Niye bannaffe abamu batabukira ku sunna ezi. Ezo walaba tozirina alabya ddala omuntu asobola okuba nga mwezo z'olaba n'amaaso omunafu ng'ate alina amaanyi ewalla ng'ate naye gy'alina amaanyi ng'ate gw'olinayo obuki obunafu. Torulinga out nti mwononefu wallahi jamaani bamuliro. Okubanga munna alina sunna nga munafu mu sunna nga gw'oli w'amaanyi tekitegeeza nti omusinga. Okubanga oli alina nga gwonna ibada gy'okola ng'oli munafu muyo tekitegeeza nti omusinga. Oli asobola okuba nga asoma Qur'an buli kanaku ejuzu 2 buli kanaku asoma ejuzu ezi. Ekyakusaga buli kanaku asula ejuzu ezi agobeko oyo. Abantu bana ibada zaabwe jamaa. Twali ebuwalabu eyo waliwo omusajja omuzeeyi waliwo eddwaliro beta King Fahad International Hospital e Madina. King Fahad waliwo akasajja akazeeyi buli kanaku nga Aisha wedda ajja n'alambula abalwadde buli kanaku obulamu bwe bwonna. Naye ng'ajja n'omuzzukulu nga weesa ebbaaga ya ssente. Ffe tumumanya tutya munnaffe Munnayuganda agenda alwala bamuwa ekitanda kati nga tulimulambulanga kati tuzimulambula wajja omuzeeyi akaba ssente ffe tujja kulambulanga ono bwe yazza okulambula omulwadde bakwane ku ssente kubanga ye bwajja agaba bugabi. Muzzukulu abawesa ekisawo omuli ssente. Sunna yakusaaga buli kanaku naye olunaku lwe yafa eddwaliro teryakola anti bwe yajjanga okulambula ng'agaba ssente n'abasawo ne bageetikipa bonna bagenda okuziika muzeeyi. Bonna bagenda kuziika muzeeyi. Atandikeyo ku geeti ninooza alina ebigambo bingi. Salaamu alaikum, Allah yaddiiki laafiya, Allah akuwonye, Allah akuwa emirembe. Ng'olwo yeeyongerayo agira bw'ati mu kisaawe kye bw'ati tiri kubala. Bw'agira bw'ati gwe mukisa gugumanyi oba yalina akuuma akazikuba ewaka oba yalina akakifa ke toli mbazikubira ne bayiwa mu bbaaga ye. Bantu bala ne sunna zaabwe jamaani. Abaddu tobalamula batonda ajja balamula bajjukize. Ate olaba munno ng'alina kyaseeredde muyambeko buyambi so si mukakasaako muliro gw'owedde okugenda okwokya ggwe. Nedda tumuyambyeko tutya ave mu muliro. So si Nabbi sallallahu alaihi wasallam Allah ensonga kyamutuma ab'omu Makka bali bawedde olwa shiriki kwe kujja abayambeko bave muki mu muliro era ne bamuvuma ne bamukakanya ye teyafaayo. Bannange bino bibumbe si ye Allah bino tebina kisona kuwa nakyo kirina ekikuba olu tekikuddiza oyo mulogo muguwa ddalu teyafaayo. Obunafu tugenda tunafuwa mu mbeera nnyingi ez'enjawulo naye tusaba Allah ffenna atwanguyize ya Rabbi. Naam.